Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zo jikwanjulira, John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana, Aisha Kabanda ne Muwanga Kivumbi. Haruna agamboza inshallah ne mashallah ne kikoza bwenta tubonge ne kanyongereko ne kino mu Qur'ani yafe abasiramu je tusoma je tukakasa kitabo kyava wa Katonda mulimu aya Katonda tuganti nabakola mu mawanga nebika litarafu musobolo okumanyagana nti ono kibazo weno Aisha wawa weri ono musajja werukungiri Rwenshama. Aha, Katonda yabikola ki? Yabikola. Nena atunga nti abasinga mu mmwe mwenna kwegamba okuba ow'omugaso. Yo yategeera ebigambo byange Katonda n'abikola ki? N'abissa mu nkola. Nantya. So ekintu ky'amawanga ekyo tusooke tukizze ku bbali. Nti bwe tuba simanyi mu Bayibuli oba mwe mukyogerako mutya nga gye kiri naye kino gye nti Katonda ye yatukola mu mawanga ago. Ate n'atakoma ku ekyo mu buseera musoma nti bw'olaba ng'abantu abawansi ng'embeera egenda ekyuka ne bafuuka abaaki abawaggulu mumanyi nti n'ekiyama nakyo kikoze eki enkomerero y'ensi ebyo ali mu ab'ekirunda kibejjinja yabinsomesa bulungi n'aŋŋamba mulimu abantu abatateekeddwa na kufuga naye lwakuba entaputa y'ekigambo kye yaŋŋamba bwe nkitaputa wano kiyinza okusunga ku bantu nga nkitapuse bubi nti walingawo ne bannamalungu ekyo kye yakozesa kati so ekyo tusooke tukitunuulire tukizze wali kati tukomewo wano e Uganda Kakanda abadde ayogera nenzijukira nti disitulikiti y'e Tororo we tutuukidde mu kulonda kuno ndoza nga terina LC5 chairman naye ng'olutalo luli ku ki mawanga ng'ani alulimu be balonda Taligola luli ng'ani alulimu Lutaligola weno busuga in Tororo bayinayo isu y'aba Teso bayinayo n'abajapadora okiwulira naye ng'ani alulimu Dokita Tanga Odoi Fred musajja wa wano yava Makerere ndowooza ne kati oba ali ku lukiiko lwaki nti n'akalulu kano ke twabaddemu nadde nsoma reports z'amawulire ezavuddeyo nga waabaddewo ate ebyabwe byakwawukana mu byalo bano mawanga Mukuju Kisoko bano bajapadola bano bateeso bano bazzi kyekyo kyennyini sebo ogenze ku Odoi Kibale district chairman waayo eyaweebwa akalulu President Museveni yamujjako on the basis of tribe nti mufuruki ono omukiga tajja na kufuga banyoro waabwe baloote omula naye nga abantu bali bemwadde obululu Luremera nzomwe ali mu operation egamba Luremera jiro tula nate nakkiriza naye tetwama betwamu but you see that's why the danger iriwo nti tribalism can be dangerous. Totunulira oba Museveni akola ensobi o what nti kyali kigenda okuva mu ekyo abantu kutingana naye nga you see the assumption all of you have is also that it is tribalism. Kakati mbadde nkuwa Tororo akyali tanna baasitula n'okusitula delegation namba negende wa Museveni naye nga teri ku nsonga za Tororo wabula abajapadola be basaanya okubaaki abakulembeze abateeso bajja buzzi wano bakole ki n'abaga nti nja kulaba engeri gye mbihandolinga tabimalirizanga n'okutuusa kati era akalulu kagenza okujja abajapadola ne bagoba abalondesa mu bimu ku byamaga nti wano temujja kuteekawo kalulu keero C5 kubanga abantu bemwagala okulonda si baggwanga lyaffe okujjako nga tugambye nti kino ekitundu ky'abajapadola. So ensonga y'amawanga nze ndowooza tuleme na kugirwako nnyo. Tubadde wano ebbanga ggwanvu mukulu Kibazo. President Museveni yajja n'enjogera ng'abantu b'engulu tubayita baki? Anyanya. Niye anyanya kyali kitegeeza ki?
kyali kyakubasuuta NRA yali ina akayimba sina dola nyanya sina dola lwabanyanyawo ekyo kyali kirungi. Olutalo ne lubeera mu Northern Uganda, ne lutwala abakyala, ne lutwala abaana, ne lutwala n'abalala. Saalabako abaliwo olwaleero abakayana ku nsonga eno nga naffe abawano mu centro tugendedde mawasamaga nti bannange bannaffe bali bubi, tugende tubakole ki? Ne batuuka n'okwewandiikamu ekitabo. Wano mwagambanga kasita tuyabakaturo. Bewandiikamu ekitabo The Forgotten Tribe. Nga tuwoza kimu, mwatuyisa bubi, nammwe mukikole ki? Mukirozeeko. Ebyo byonna tuzize tubizimba. Kakati bwe tutuusa olwaleero, nze kyenjagala okulowooza era kyenzikiririzamu nti si y'ensonga, wabula nga bwe baga nti omukalukalu tajja busera, nti bwe bakamwoyaga nti kantuuse wenkola ki awo ennyini awo obwedda wenninda kakole ki, nti bw'omala okuluuzinga ng'abantu bakutegedde, ebisuubizo byo byonna by'okola tebijja, by'oyogera tebakyabitegeera, nabo bye boogera naawe balaba nga tobitegeera, nayaga nti owange by'oyogera tabitegeera, by'oyogera tetubitegeera. Kakati naffe bye twogera naawe tobikola ki? There is a disconnect. Yes, kubanga nze okubanga lw'omushana nnyumya naawe, naye nga byenkubuulira ontunuulira butunuulizi. Kyokka ate nange kyenkuga nti y'ensonga enkulu, naawe togiraba nga ki? Ensonga enkulu. Kakati abantu ne balinda ekyama, ne bagenda mu kyama ne boogera. Kakati nga bwenge nti omukalukalu tajja busera, nti bw'omaze okuluuzinga ensonga enkulu gy'oteekawo nti ekereziya embadde bubi. Duli kereziya bwe yalinga ng'esomba n'emmundu n'ezitwalira abantu abo, n'abalala n'ebasuza n'ebawa n'emmere, baali bakutegeera lwaki? Oba oliawo kyekyo kyennyini kye Kadinali Nsubuga teyakola omulimu. Bantu bameka abaakuŋŋaaniranga ku ki? Kibazo wuuna atulangira buli lunaku. Twabasuza abajaasi b'obote nga batutigomya wano ekatwe. Ekereziya ga nti mwenna abatigomezeddwa mujjewa ne babawa ebibangirizi nga tebatukkiriza kusembera ayagikozesa okulwana entalo yamanyi kyekola, kati yagirayo engeri gyekyuse. Kanabi otuvunaanya okubawamba. Kereziya yabeerawo era bwe bajja baagyebaza nnyo. Kati Kereziya yemwega nti mwana abawulidde obubi mugamba mujje gyendi nga muwulira ye NRM eremereddwa okutuukiriza bye basuubiza tebiriiyo. Ebyani abyogera akootinga eyayinayeza Ekereziya gwa kooti neega nti abange ffe tuliwo okulyowa myoyo abazitoowereddwa ndowooza mukwate layini eno. I don't know whether any of them, of course babadde boogera ku Father Musaala, katutwale ekyo kye bagamba. Even then ndi omu ku bantu abalowooza mu nsi muno nti when there is injustice everybody should stand up. Simanyi neutrality in the position of injustice. I agree. Injustice is injustice. Yeah. And every human being, no matter your position, has an obligation against injustice. Bw'wabeerawo obutali bwenkanyi, bw'wabeerawo okunyigiriza, tebeerayo banampa wengwa mu kunyigiriza. Obligation y'Ekereziya, y'abannaddiini, y'abakulira cultural institutions, obligation gye balina eri abantu yakuyimirira n'abantu mu budde bw'okunyigirizibwa. Institutions bwe zitayimirira n'abantu mu budde obwo zifuuka obsolete. Era abantu bazinaaba mu ngalo. Era waliwo kaba kw'abantu nti batutta batutulugunya abakulembeze b'eddiini muli luddawa. There was an outcry eyita abakulembeze b'eddiini okuyingira mu ebyo bibaddewo bulijjo. Kalamoja wano baakola gye bayitanga disarmament program. Ekereziya yalina roolo nnene nnyo
mu kubudaabuda abantu ne mu mambuka ga Uganda gye twogeddeko ndowooza nti ekereziya era yayina muloolo nene naye bino tuleme kwekwasa bantu baddeyo beebuuze kiki ekyabasudde akaki naye nga bwenge nti omukalukalu tajja busera bamuga nti oye oyo gundi yeyabadde angira bw'ati lwaki ku luli wali osobola omukonvinsinga n'abeera ku ludda lwo ku luno kiki ekyakulemye ebikulemye toyagala kubyogerako weekwasa abalala ekyo ne tukissa ku bbali kakana agambye nti ennamba zibadde zijja zisereba naye mukulu kibazo n'ebintu bikyuka bw'obanga ku luli twalina wano bana abanyumirwa ebyendongo kadongo kamu waliwo bwe yabeereranga ng'akolayo ng'omusajja ayimirira n'abeera ku siteegi n'ayimba oluyimba lwa ddakiika 10 atontoma olwaleero bayimbaani tumbiiza simanyi dijje kola ki abantu ne badigida eddakiika 2 Gasimbagane Ne Bannamawulire so nekyenji tugikkirize mukulu kibazo nti naye etuuka naawe n'obeera irrelevant era ne kino kibazo naawe ino kitegeera no gambye essaawa etuuka n'ofuuka nga tokyali wa mugaso kibazo yes kibazo ajja kutuuka ekiseera kibazo ajja kutuuka ekiseera ng'okkubiriza puroguramu eno naffe abagibaddeko okumala ebbanga tuyina okukkiriza nti waliwo ekiseera tuka nti ojja kugenda mpola mpola ng'odda ebbali ofuuke omuwuliriza oba omuwi w'amagezi eriyo omukwano gwange bamuyita kazibwe yes kazibwe Abdu agamba nti mwegendereze nnyo abali mu program okugwa mu kakwe ka regime keyagala nti discussion yammwe eweekifaananyi nti bye tulina okuva mu bululu biweewaawo nti bwe kibanga bwe guli then oli mu muvunaana ki nga mwe mugamba nti gye mwawanguddeyo olw'ensonga zammwe kazibwa I think nkufunye bulungi ampuliriza nkomawo mikwano gyange abagenze buddu okuwerekera Bishop Kaggwa olwaleero eryansabye abasobola okumpuliriza wano ku radio mbagambe bwe baba tebaakuyise wali mu Ndeebukalasa abagende buddu bwe baba tebaakuyise wali mu Ndeebukalasa yamba baleme kugobayo tonyigiriza kugezaako okugamba nti nange nina okugenda tusobole okukuuma nga abantu batono. Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ojikwanjulira John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana, Aisha Kabanda ne Muwanga Kivumbi. Aisha mbadde nzijawo gwe akalulu akabaddemu beyond kuba eriyo wano Joel K tampadde erinnya ddala simanyi K yaani ne Joel K aganti let's pull off the cloth of chest thumping and check what the reality is. We as atadeko quotes, we as the opposition lost Acholi, lost Lango, lost West Nile, where we had stamped our foot. What became of us? I think Teso was also lost despite Amuriat. Museveni actually picked up gains where he previously didn't. How do we push the ball for Uganda? Secondly, please ask Muwanga Kivumbi for me, now that he's back. What next? Do we shrug and say, thankfully, we did well in Uganda, and therefore we run for another 5 years? Or is there anything else to contest? Can we push? Can we push to a level where we have a set of talks about this country? Dr. Semogerere seemed to have a good proposition. I'm only a common man. Aisha,
kakati Joel K unfortunately erinnya eryokubiri tolimpadde. Nzikanyamuko ne awadde message yawo ntugenda kugwa mu katego kaba kyenzikanya ne John ti President Museveni yamanya ekyokukola anytime yagenda studying a trend y'obululu naye teyagenda nga studying a studies training. Nzijukira olukiiko lumu President Museveni yogera mu bigambo lwaliwo conflict y'amaanyi wakati wa Buganda ne NRM. President Museveni ayogera n'agamba nti sifaayo ba Buganda yagala kushiftinga loyalty yayo kujija ku NRM tujja kujigaininga nga tufuna northern region. Strategically bakikola for some time nga kitegedde nga amanyi Buganda epushinze byeyagadde okufuna tesobodde kubifuna Luweero there's a lot of disappointment nachi n'amanya okola otya okusobola okubeera nga ozaawo obuwagizi obwa buseetuse. Era ebiribadde mu north teyali accident okwongeza programs okola nti bongeza programs za government nnyo mu north n'okubanga deliberately babadde bagezaako okwawula Buganda ku other parts. Zino reason bino bibogera kati babitandika mu kalulu okugezaako okulaga Kyagulanyi ng'owa Buganda. Era wobadde otambula wonna nga bagezaako kujjukiza bano Baganda bano abatwala Buganda bano Baganda bakikola deliberately okwawula Buganda ku areas endala. So kino kyolaba Sinsobi bakikola bakigenderedde nenekira nti tuteesa ate nga tuteeseza ku results enfu. President Museveni agamba nti Abaganda banyiza babamukyayi babasosola bw'aba ayagala okumanya abantu bwe bamukyayi abeere musajja giyo results entuufu kuba nebyo twogererako twafuna omukisa emabega kaawo ne tufunako ka training ka IRI negamba katutrainingeko ku data election management mulawo buli bwe bufaanana tukola analysis gye tutategeera ne tugamba naye lwaki opposition weewangula wonna voter turnout ebeera low. Gun study 2016 2011 mu areas zonna Kano Kisa Besigye we yawangulira voter turnout eri wansi nnyo. Gendo studying Museveni gye yawangula wonna voter turnout eri very high. Mu musomo ogwo twewunya n'okwewunya ne tuzuula there are two parishes mu north. Abantu bategeze nti IRI ekibiina ky'Amerika. International Republican Institute. Waliwo ne parishes wano mu kalulu akawedde mu results za Electoral Commission webagamba no votes tewali bululu bwali registered. Kino nakyewunya nnyo tewali kalulu kali registered. Parishes bbiri zibeera mu polling station ziyinza okuba zaweranga nga 8. Tewali kulonda. It is like tewali kulonda tewali bululu no nothing. Results zeziliwo. Kino nze ne Muwanga twakirabako nze ffe twasooka kiri simanyi wabala baakiraba. Nze nga nfunye obululu byabasobako ku screen nga tebategeere ne kiyita 22,700 something ne tubikopa quickly naba ne bakuba ebifaananyi. Ne bavayo okukola announcement z'obululu obuwanguli ne baga ne Muwanga afunye 8. Awangudde afunye 8 naye nga nze screen eraze wali nti nyina emitwalo 2,200 n'ebigwamu. Tugenda okukaina nti nze mpangulira ntya ku mitwalo 2,200 ate Muwanga awangulidde ku 8. Kijja kitya naye nze nga tebaya kunnangirira official etwala bya screen. Muwanga yanga nti ebiri official ina kakaaga. Mpangulire na kakaaga naye nga screen ebaliraga nyina emitwalo 2,200. Basoka ne balanga obululu oba president ne balanga nti abalonze registrar nga zo aina eza president eza parliament omusajja n'omukyala naga abalonze butambala valid vote no vote full bali emitwalo 3.5 be balonze kuba president. Mutwalo 3.5 Kyagulanyi ng'afunyeko emitwalo 2.5
kitegeza nti Museveni alinako omutwalo nga gumu oba kenda awo to be exact. Nalanga ni percent natuna afunye 76%. I think there is a problem with this. I'll go and sort it out. Let me first announce the right members of parliament. Kakati bamala okulanga n'okusaininga yasayininzeeko alanga nti Kyagulanyi afunye 2.5. Museveni afunye 9 percentage 70 decade nagenda ku musajja nagamba omusajja nangirira abalonze n'abalangirira Muwanga afunye olukanana gwe nali nvugunya naye nga bamuwadde naye 3 abamuwadde 10 meka 3 tuli mu gumu 2 kakati naga nti nanangira ne Muwanga ali decade go wangudde nimpanika omukono ngamba nyabo tikisoboka kubanga murese yono namugambanga nze nalivuganya Kyagulanyi either nga asingako 2 oba 3 oba nze nemusinga ku buli every polling station. So twali tutekedde okuba mu range yemu nenga nagasedde obululu bwange DR forms zange nzikola ki zina mukwawa nyine emitwalo gyange 2.14 nezisobamu. Kakati omukyala mugandi nyabo sisobola kutwala results ezo 1 bajja kumpabira wetagambo mazo kudeclaringa wina mujja kunangirira bagende bantwale mu koti nti mwanangirira n'obululu ebuli fake or check the fake results. Ekyala buno nyabo sibwenfunye era ono tebamulangira gwe bali bagenda okulanga ne tudda mu office betuda mu office na chemutegeza temwagala mbalangirire temwagala kuwangula. What is important kuwangula aba figures mu lulimi lw'abalamuzi bagamba please approach the bench. Era nagaga kati kizati kulangiridde tunabitereza sebo ne semuju yayina okudda n'ebiba bitereza sebo betudda munda ndaba results zono eziri ku declared sheet eya kwena mutula kumpinga wano ate mukwano gwange ne mugamba ipisi ate Aisha nga ina kakaaga nga goya wangu daina yezo 2 mbera nona asinziza nya bamusazeeko bituka yana mbaga ati kakati bane tu sampling ndese hipu yange ya DR form tu sampling yo 5 walanze bamali balanga polling station pa polling station zona tuwashobeza munechi nemu wabi tuina same result because what disobeza omugate gwe kana ngamuga tu sampling yo emeka 5 na tu sampling 5 uina meka ndio na wana uina meka tize nenga kakati gwe toto iri naga ntomanyi we input then the national how to put kati nitagede Muwanga tamanyi formula tugende Muwanga bintabimanyi kibazo mbade nteso leta electoral commission nayebeere mbade kugamba ndikati tugende kugenda nembaga ati bemuga police station wa fesi nyingi 10 ziri 10 mu 3 tujazi adinga manually emukwemu jayo rupapula chagala digital tugende manual eno nkayale abantu ya Trump kati tugende manual kati tugangande nenga naye it cannot be a mistake, it is scandalous okubanga you are wrong on tens of thousands of votes. It is the chava muchi tisenga twa papa eventually collecting nkubuli anti story eventually atuganti kumuwemu sawa tugati fenebe zinaba 2 tujazikuwa nayo tuwe results echi entuufu nga befumba akasenge mudakika 10 batuyita ganti entuufu tuzina kati era tugenda zirangirira nenga yo mukyala mukwano gwange ne mugamba madam I know bana ababadde babigatta bino bebakuwadde ebiki ebifu it can't be you mukwanogo kakati yajiri sindi nga netujimulekera so question is era senga nga tubajina ko kopya era senga twagenda
ne results ezo betwandivuddewo neza Bobi Wine nazo zandise kugenda. Kati Peter point jembadde enkola nti nga President Museveni ayagala okumanya level y'obukoowu sijja kukozesa kyayise bukyayi level y'obukoowu bannayuganda gye balina babeere basajja ekimala bafulumye results entuufu. Ekituufu kiri nti abakatoliki okuvaayo okwogera abasiraamu be basooka okwogera. Ekyenjawulo kiri nti abasiraamu ekiseera kyatuuka ne babanafuya nnyo ne batya nnyo buli omu nadda mu kakuuni munda ne yeekola ki ne yeekweka. Naye ekituufu kiri nti tewali nsonga bwe babeera abantu ba Buganda abaakuwanga obulungu olina essemoogerere, abantu ba Buganda abaakukweka mu nsiko n'olwana nabo nga bakumanyi oli munyankole ne baleka ne kayiira nga n'enkwanga baaliwo, tewali nsonga zibaleetedde kujja mukwano kuggwe baguteeke awalala. Abawanguddwa ba NRM abamu njaga kubeebaza abavuddeyo ne bagamba gavumenti mutubuulire wajje muteeka abantu baatukubye obuswanyu nga batugamba mubuza abantu bammwe abantu baabwe mubuza abantu naye ffe repercussion yakyo ffe tugikoze eki ffe tugiwuliddemu abantu mubateekawa. So balina okumanya nti era bakimanyi nti waliwo issues ezireetedde abantu okukyusa omukwano gwabwe guve gye bali kugende eri abalala. Waliwo injustice nga Peter bogambye etateekwa kutuulirwa ng'agituulirwa wenna amafumu naye gakufumita wansi n'akituddeko awulira ng'ali ku lukato. Ffe aba NRM badde batukubira nga batugamba ekintu tukirimu naye maama kintu kiganye bakwata omuntu wegwo gwakubira kubanga bino bikwata bonna. Wano batta abantu wano nga bakutte mukakala kasaakaliwo ffe waffe oluwuuka saga gye yatandikira ewaffe twaziika omwana wa honorable right honorable vice chairman wa NRM omwana wa Muganda ku kijja kwennyini kwe baziika twaziika omwana yakubwa mu riot sina riot omwana bamukubira amasasi wano ewandege. Riot bwe yatandika mu kibuga wandege yali azze kuloopa boda ye baagibye n'omuga gwokola ki wano ate ng'olinga ayambadde ebimyufu olina emyaka gye gimu n'abaliva wano genda yingira akaduku yalinga yeebuzaabuza omusirikale. Muwanga tulina okuinvestigatinga keesi ey'okuyamba abantu. Omusirikale n'akwata emmundu n'akuba omwana n'amutta ng'amuttira ku polisi ewandegeya wano siwala naye nga mwana wa muganda wa Hoji Moses Kigongo. Yes kituufu. Omwana omulala gwe twazika waffe abaana bangi bano be baatomere nakifuma be baayitako emmotoka neevuga kabangali ne polling station yaye naye te mukama we teyagize bali wazijako muzindaalo ne bayimba ennyimba eziwaana ate owaana kyebawangudde kakati onoolimba oluwaana NRM ng'ate nupu yawangudde mu Central Region oluyimba lw'olugasa kitafaali oli wazimbira erirwa nkugambye kati yezise yekka ani yamugambye nti aluyimbe lwaki olweta olwala oli mayenda omuto ku dipoka waliwo wabona bagundi ono awakadomokamu oyo sabatta ayimba nnyo ennyimba ezizimba zo nga saaziwuliddeyo lwaki za lolodi mayinja ebyo ebiyimbibwa okwegula bakuwe ssente kati ziriyo bw'anaaba tebazimuwadde lolodi mayinja bakubigere okomewo gy'obadde oyimba ennyimba zigere naye todda kugamba nti bakukompesating olwokubanga oluyimba lwo tegwatunze kati tujja kutunda kati full figure ombuuza full figure kwoyo temundabaawo omulabawo bakusaasira babucha mani n'olungamba nze mbere mu election za babucha mani era bye byabadde kati mukaabira ki malyansi manoonya nsimbi fulufika okuzaala omwana mutuma Museveni gotuma waki input and output bajja kuswitchinga off. Gasimbagane Ne Bannamawulire on Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ojikwanjulira abadde kakoza mutale.
Kakoza Mutale oyo muwuliriza nabadde mukwewuunya ti Kakoza Mutale kubanze nalaba Kakoza Mutale mu 2021 Aisha ono teyaliwo Kakoza Mutale bano barumshana nga batuliisa akakanja nga Kakoza Mutale akuba buli kimu kakati yesansabaga nina n'abalala be nasanze ngaga nti nze ikuluno bamubba bubbi but bo beevunaana ewaabwe bwe bafuluma ebweru naga nti mwabasosola mu mawanga. Aisha akugamba nti n'ekyo ekifaananyi kye tuyina abantu kwe badiscussingira, and for me that is fundamental. It is not the true picture. What is the benefit of the state in allowing it to be what it is? Aisha, very briefly ndyoke ngende wawulomshana lwaki state bwebanga yabadde esobola obbukwatamu lwaki era ekuleko wangudde state yakutemu nenga kyekwatamu kite kisoboka bosanga bakakoza lindako state gyoyogerako wano nawe ekyokulabirako damulire mukono manyi mwenna mumujjukira yawangula akalulu nga wangudde Hajjat Janat Mukwaya Janat n'atambula n'agenda ku polling station n'akawangula basi eyo ne tuvaayo. Right Honorable Speaker, Right Honorable Speaker, Deputy Speaker, Yakobo Olanya edda yabanga munywanyi wange akalulu akawedde mukosonize nti ajja kulebula akalulu akawedde Cement Media Council bagije yafuluma tali center ngaga nti awangudde abantu nga basigadde baga nti simanyi oba yakabba naye yafuluma ng'agamba awangudde ng'abalala bagamba mukwano gwange Kasibante Moses Paraminda Singh yagenda erubaga Marwaha obugatte nga Muwanga bw'abadde amenya obugatte nga bugamba nti Moses Kasibante awangudde. Returning officer n'alangirira Paraminda Marwaha Singh n'atakoma ku ekyo bano ne badduka bagende mu kkooti yongerako leka kubeera racist Katongole gemuyise sigage ego nawo gagene wabita Katongole nabeera nga siyesingi sebo wenjogera ayina n'oluguudo yaze road in Kampala no problem but ne bagenda ne mu kkooti bayinjanktinge okulayira speaker n'amulayiza ahead of schedule naga nti yabaddeko gy'alaga n'alayira eyo state eyo jembuuza nti what becomes of that state nekkiriza netereka Aisha nega nti Aisha abeere neteka kwatamu Muwanga ono gwe tuli naye wano Justice Kibuuka Musoke ye yamujema kibazo the previous election Aisha Kabanda yasaba recount ne babiteekako neggufulu gye babusibira ne bajja ne babubba n'agenda omulamuzi n'agamba abayinale mumbeera baddi. So what is the purpose of this state gye mumaze tupaintingira ekifaananyi nti n'obululu ebusala ennamba naye n'ebusala n'etenyakulawo ka Aisha. Ensonga ziri bbiri Petero emu kuzo omanyi omuntu okwagala okulaga nti akyalimu obuntu bulamu nga tabulina waliwo weyayogera ku omu n'agamba nti akuttira omuntu olwo nawe omukuttira najja n'akaba naawe n'akuwa amabugo mangi n'osanyuka naye nekisinga obukulu it's a management issue. Waliwo omuntu gwe n'agamba nti abantu bewaffe Butambala aga nti we have a new Butambala nga tunayingira mu New Uganda tulina new Butambala n'agamba mwe muwedde kati kubanga ekigendwa ky'abasajja bano kubawa satisfaction ku level yammwe mumatira onaga nti kasita gondi yayiseemu ene gondi yayiseemu ne mufuna satisfaction ku level eyo olusi ne mwerabira bigger picture ng'olina Buganda ngeri kumpi nnyo wano mu center wano we basobola okuzoganyiza omuntu akimanyi nti abantu bwe tabakosa mu degree of satisfaction basobola okubako kye basobola okukola ekitawanya eggwanga. So to some extent how would you classify ng'abakkiriza satisfaction eyo? To some extent it's a management issue. Kibazo noza oli muntu wa Kaleerwe bana batakulirako mu ghetto oba okugiyitamu nti omuyaya anyakula ssente n'asuulako ezimu
ne musigala nga mulonda neyeyongera ewalabanga kati Museveni anya kudezaani nze sinataputa nkuwa methods nabbye mu gavumenti ng'amaze okutwala ez'oluguudo ajja n'atuula mu maaso mu kereziya kale muzikiti kibaza asanyuka ne banange tukuba omulanga tuyinawa n'ebizibu nanga ekyo nkimaze era abekikaki era bwe bamukwata musajja waffe onkulu kibazo ebe nebyogerwa bituufu naye ekiri fundamental to me ekiri very very fundamental era President Museveni talina okwegendereza nti atuuse President Museveni atuuse mu the same political setting Obote gyatuukamu ne Moi gyatuukamu nti area, a huge area yetolodde capital teri naawe I know asobola okuba responsible one of the two. Temptation eyinza yakubeera harsh and brutal to suppress that descent. Consequences manyi kubanga yali beneficiary mu ekyo Obote nga akikoze. Ayinza okuba magnanimous investigating what's going on. How would you reach out? Naye decision is in his hands. That is expecting too much from him. Ekisembayo ekirala kyayinza okukola kwe kuba abantu essuubi nti gino bwe gye mumpadde bwe giggwako ngenzi nedanse sepsis ndi musanyufu one soko kusaba onzikirize soke mbere sinist bakiteke ntya mu Ruganda because initially wano bali bagamba tweba katulo naye oyogera ntweba katulo omucholi ngali mu kampo so mukama wange bade nsaba ontase Muwanga Kivumbi agofo yagenze simanyo bayagiya mulese nja kumubuuza fete tubeera mu jamu ana mugamba yatambudde kisezi kibazo kwa go forward tubeera mu traffic jam wakiri mutambula ne Muwanga Kivumbi abadagamba tukyali ku ground zero ate tubikole ebi kati kasa tweba katulo yali kachiwadi ya na uko sobudde butono obusigadde tena akola ntya tweba katulo yali kachiwadi ya Buganda naye nga acholi bali mu kukaaba teso bali mu kukaaba kati mwavudde mutulo mutandika kukaaba mwakala Museveni mubi kati bali kati musoke mu biro buzito bwe that is the other cynical part but enswanga aisa kabanda jaleta is critical nti obuchayi obuli mu Central Region wa Uganda obuchayi n'obusungu isi gwe kaisha kabantu sobola ko Museveni Resident District Commissioner Kampala Central you can't but osobola okumuchawa naye ekireeta obuchayi nti butemu webuleeta obuchayi kati obuchayi obuva mu butemu what is the reaction oyo gwe batemula bwanalemwa okukyusa nga akozesa akalulu kishagenda okukola kati that's what worries bo kiteka mu tribalism reaction eyinzo okuba nti kanabi olulimi luli yomu mbatutemula and society can easily gwamboka yinzo okubeddalo kibaddewo mu bitundu bingi but bwembambo oboyagala kanabi ng'omwagala nga musiramu it's fine problem weri eri nti reaction gye kireeta nze rw'omushana gondese ningamba maybe nzo nchayirwa kwani mu Kristo is where the reaction comes from. Dr. Tiberondwa Adonia yawagira Semogerere, you remember? He stood down for Semogerere UPC ne bakinga Semogerere kyenda mu mukaga kyebale banonya ebiseera ebyo was a national consensus egwanga tukanya tutya ne tuwanyisa mukulu Museveni. Now mukulu Semogerere in 2001 yawagira Besigye
kye yali anoonya then was that national consensus. Kati Muwanga Kivumbi ndaba kyanumba ne kati mu Grand Reunion Muwanga Kivumbi ne bane gye bateekawo Makerere nze nali ngitegedde nti yali enoonya national consensus. Because Muwanga Kivumbi was ekyoga nti Muwanga Kivumbi yawangudde akubye Museveni. No, that's a joke. Bya street really si bya Gasimbagane. I would rather say Muwanga Kivumbi survived because Muwanga Kivumbi yabaddewo, Matia Bwanika yabaddewo, siraba aze batononya abaze nga tebabaddewo. So I think that is also a wrong statement, Charles. Dayotunule gena maso batononyo. I'm not saying tewali abataze, but just they changed the color because constituencies in FDC Kawempe zachuse, but they were opposition. Nakawa was opposition. General Masaka between the bingi byabadde opposition. Now, so the question now erinti eri base eriwa, and that time complaint yange eri Muwanga was so akwanti ndoli muchamu. No problem erinti there is a risk yokuba misunderstood. That was the danger. Katubona abera misunderstood omulaba agenda kukikozesa atya. And indeed Bwanika, if you remember very well, that Bwanika yakola statement nga ntoranga bwe tuwedde Dr. Abed Bwanika. But anyway, wetaga runaku lulamba kubi discussing. What is the result on ground? The result on ground is abawakanya Museveni baje 1.6 million votes mu Buganda. Museveni yafunye 1 million. So that's the difference of around 600,000. Depending on the input and output. This now I'm going by the figures. Yafunye 1.6. The difference of 600,000 votes. Jukira Moina Kampala, Moina Wakiso, Namanyigazo. Now wotunulira this area with that difference. Charamba denkubuza besije yakola atya. Was okufuna ekifaananyi kino olina okunonya how was Besigye performing, because Besigye muno taliimu na abaali ne Besigye the gang of 7 Muwanga Kivumbi, Segona, Mpuga, Namboze. Initially jigene go forward by the way Muwanga Kivumbi yaliyo wana badanga abantu mukamo yakulekawo wakwanti yateekayo mangu yagenda ne borders but yaliyo. So that gang of 7 bali abalala basigalayo baliwa anzize kakyaliyo yo gang of 7 yateekayo enkyaganye what protocol is packed ali mu garage kati that gang of 7 evawa Besigye egenda wa mama kateri warala. 2 reasons. Primary, to survive. Isobolo okubawo kini kyemega kiremu kujikuba. Ekyokubiri, thankful again to hold the base. So question erinti base no juholdinga for what? And that's what you are saying. Chano chagamba tuchali ku ground zero. In the mimi I was against elections because nalimma nyi Museveni agenda kukiriza the gang of 7 kuwangula. Bwe wangula then kiba kise uprising. So tusobola kuwagira. Because there we departed. It's not that in Tininem 7, no. It is that method jetwaleta is a bit more deadly. Chobola gagwe kuchali mkunsalo. Na chonsabira wembanga JND. But the larger issue. Gasimbagane Ne Bannamawulire. What has happened? Nkutemayo. Wakanjo get the gang of 7 or what? Now so they have merely survived. Sugant bawangudi. No. It is just it was a strategy of survival. Let me hear what you call the larger issue. Which one? Ogambe the larger issue. Nayengo ndi bulungi. Ojera bi. Because you see, gwabado obuuza kulwaki babakiriza. You know, oli gwolwanyisa ku studyinga. Namanya what is your primary interest? Primary interest is job seeking, is survival. Bwebanga survive naye nga nange n'abaawo. So it's an entente, it's an agreement. Nange ndeka nange nawe nkuleke. It is written somewhere. So tunoga tunonye endagaano eyo. That's where they are. Kyobala bakyagula na alyeri bano tebasobola kumwogerako, tebasobola na kuteekayo mibiri. Ekyo kyawedde. It's a dead year. Oba retake tulinde kirala ekinakola ekinajja next round. Muwanga. Chelsea akyusa endowooza yange ku bintu bingi nebe n'abagenziza okwogera. Nengenda kubiga no walinga ebimu. Peter
election yene actually eri disappointing era John yono kamusongemu mutukoze bubi. President Museveni is a master kukugumaza n'abaletera kitopiki sentimental era ndabe wano kati Peter Kakoza Mutale ani where were they when it mattered? Tusobola kwogerera ku mufu nga betwali tutwala eddagala watewaliwo betuvudde mukalu outcome obawulira amaloboozi bikyamo no so bakabira ku muki ku mufu so manya abaganda baziisi balungi abaganda baziisi they gather in masses to be the government. We are a society of undertakers. Izegede usanga tuwe kunganya nnyo kukuziika ne kukugenda okujanjaba baba batono. Okay, no kulambula omulwadde era kumpi obana babo, but the whole of village will gather to take you under. Nakatunda ko mulwadde bakanywa omulwadde yatayagala bangi kubanga mujjamu nyabakyamu ne ekyalo kyonna kitaakulabiridde nga oli mulwadde kikunga kijja kikuteekayo obeera ddenja kijja kikuteekayo kakati we are gathering for undertaking. There are bigger issues. Zendo was and Tokoya tribe. Museveni yataddewo. Yayagadde to obstruct the real discussion. Ate discussion eno Charles between you and me ebaddewo. Eri very critical. Benabadde campaigningira Mubende. Muba Flavia. Muba Tushabe. Question yabadde very critical. Batugobye kutaka. Okay? Batukobye ku birombe byaki bya Gorodi. The question, ani agoba banna Uganda kutaka, ani abagorodi wa Uganda. If you dare know the amount of gold gwe bashima mu Uganda wano, no manya how big the tunnel is. Okay? Surviving. No manya how deep and how far tunnel gye basimye gyegenda. No manya ne tunnel eno ani Gorodione avaya agenda wa. But there are people who know. No tukanga ezibadde by there is just agenda wa. Who's your pen? Open is destroy. Ba mutwala kaguddeyo. Yawangudde odoyi. Ba mutwala kaguddeyo. Peter bogenda eyo. Peter mbadde naawe for the last 10 years. Boba ovuga omwaffe the whole of Mpigi range nga wavugamu 10 years ago n'ovugamu leero emmotoka, you will cry at a distraction ebadde ku bibira nga wewasanga ekibira completely ne oluguudo lwalimu ne president w'eggwanga aluyitako ng'agenda ekisozi ng'avaayo ate yaluyitayoko n'abirwaniramu. On his watch, one forest after another has been put down. Ebade put down. By who? By who? Kati ugenda kwesanga kubatema ekibira tekuli neighbor wa kibira okimalawo. Abanebeka nti nebo bano abatwala ebirombe sibitamiisa abadde atyabamu oluku nti yakitemye n'akitwala. No, I'm not saying so. Yasinga okusafaringa consequences. Nali njogera n'omukyala nanga nti omanyi naguza oluseke akanywa k'enku mukyala okufumba. These are real issues. Nakaguza 15,000 akanywa kaki mama wange mukazi mukadde tumugulira enku rutinire nenga wansi wetwali waliwo ekiki ekibira ezikaze. Now those are bigger issues in Buganda. I agree. Now bigger issue endala eri Buganda, who owns Buganda land? Ani owning Gorodi. You go to Bunyoro, these Bunyoro people here twabaddeyo
bafuse spectator ku batono abatuta naye batukogenda compensating ab'amafuta ng'abatono ettaka lye bacompensating bava Kampala. Where you are constructing a new road no that tuzimba oluguudo olupya express highway osanga nga abagaggawaliddeko si be bannannyini ttaka abaayo abaguuda abatono abaligula nga lujja. Now you have a large you have a large population mu urban centers in what is rural Buganda. Abana basulamu bavaawa. Okay? For me these are big issues. Abadalo kompoka n'ebigambo ebyo ebulisa tyavuddeyo. Bitaha. Ajja kuyogera walala. Anabyogera walala. Nani biraho. Yes. So Peter two, there was conspiracy of silence. Sija kugera centers ezaali voicing that concern. Ne baleka causes ezo ku meza wansi. Actually nga tezijja waggulu abantu batandika okweka bani abasirika sijja kyogera wano. They chose not to champion those causes any longer because they settled somehow. Even in the church katolwalero yogeddeko by the way ebadde part of a problem mu Uganda. It's been part of the problem. Babadde babba ebibira nga bapriest balaba the forest next to a church nga priest alaba ne bakitema ne bakimalawo. Omusajja omu najja n'agula square miles ono Aisha amanyi emu ku issues why I was heavily voted ewaffe was people think I can protect them kubabbi b'ettaka because demonstratively mu byalo bimono byamanyi byali tebinonda at all nenga ababbi b'ettaka be bajja nayimirira nabo ne bagamba you will not steal this land. Abantu bagati twena nebyo tugamba ku ekyo era tujja kuwa obuki so it's not just the state chooses to but state one more desperate yade agala Lukwago to go. I can tell you that and who they were backing am aware but sijja kubyogera one ne abantu be Kampala okuba Lukwago ayimiridde nabo even when they were voting an umbrella ku councillor they voted Lukwago for mayor. Now that population in that level of maturity Museveni ayina okwebuuza lwaki ekola kyekwa. You can steal the election no manipulating of figures for a little while. Osobola obatiisa ng'otadde men and gunpowder ku street negamba okay we will not rest but have you won their heart? Emitima gyabwe it's not you can put Bobby Wine wadye magere n'omuteeta under lock and key. Okay, under lock and key nebesije bamuteekayo. Did it change the situation? Nekigwawo. Two, you have this arrogance etayina amanyi. Mukulu kibazo nga tanakoba ku nsengo eyo mbadde nsaba onzikize nteekewo kino nti bw'oba okola deployment kati tugenze mu lutalo kulwana n'osanga kyetaagisa okuteeka mugisha muntu Kawempe Segirenya waabadde naye nga naye ku nsonga eyo semasonga kwali naye ngola mugisha muntu bwanajja Kawempe bwetumuteeka Kawempe tugenda kukuba ababbe ettaka mubende gyo badoyogera n'ebirala. Would you? No, we put the nyekos in Makindye. Nyeko agenze Makindye najjayo Kasozi. Some of you have not even studied these figures. Katabazi yatutte minister. Nyeko ye yagwangudde Makindye ewali Sebaana. No, I'm not raising Muchamuntu on tribe. No, I'm not raising Muchamuntu on tribe. No, I'm raising. Bajewo Muganda Ruzige. Bajewo Muganda Ruzige. Bawade abade ito Munyarwanda omusajja wa Kabaka. Ku public ngagamba nze ndi Munyarwanda omusajja wa Kabaka. So abantu choosing because ayagala kujesala bwesazi. Nze I'm looking at Muchamuntu si wa tribe ye. No, I'm looking at Muchamuntu on competence. His exposure competence n'ebirala ne mugamba Kawempe eno constituency katugiwe mugisha muntu afune base. I understand my ideal situation those parameters work naye Museveni ebe yali agenda okulwana yakozesa Banyanzi Drago
Did he use graduates? Babi bekawe. So you mwagera ruzungu banalizing figures. You've come when the Brazos captured power. So at that time, namwe bamugisha muntu abagalo mwaga to preserve. You don't offer yourselves. Tugenda n'ekiriwo. Tugenda n'ekiriwo. Namwe abakoze analysis, even Museveni who is being tribal, I don't think he clearly knows the people elected mu Buganda. Because the moment he will know, we will be shocked. Tajja kudayo kwogera na kigambo tribe. Uganda teri Baganda. Because nebe twasimbye abawangudde bonna si Baganda mu Buganda. So a debate really falls. Now northern Uganda, there is a problem in the north, and I can win their leadership. Okay, they sold out, and they will pay heavy price at a given time. Because northern Uganda, naliyo sometime back, northern Uganda, and on their watch, Abubamau, they've chosen to be part of a group as Ezitwale Taka, Bayamba Bantu Abubama Lake Taka, and they are watching. But choosing the Chovoraba, Echiriyokat, it's a temporary shelter for NRM. The moment the population will want leadership, it will go at a given time. These are fundamental issues the country faces. One, Museveni Taja continuing to govern this country as if it is at war. He is not going to be a president afugensi eri murutalo. The enemy tafude foreign yali wakama makage. It's not going to be possible. And it's not even economically sustainable. Nemubyensi bitachazina. Zagenda kufuga. Zino factory zora abasebo zino. Ezili namave. The Mugamba industrial area ekula. They are all assembly lines. Assembly lines they start adding a value. Packaging. They are packaging industries. Never no gonna or a roofing. That's for example, roofing is one of the big. Uganda is a neo-colonial state. Not Uganda. Gando bowa gala ninzo kutu sayo. An assembly line. Mukulu kibazo cheba assembling wano oba cha assembling do wano or not obo saving ku dollar no from it import. You see some of limited the assembling lines of China and India. I can take you to roofing. No, I can mention quality chemicals. What do you do? Tugamba no president bamwetisha pamba Sri Lanka ebyagowa wano. Those assembly lines. Wano twatunga ka matundu. The assembly lines. Those assembly lines Museveni is abadaggulawo. But when you go deep kubantu baffe mu byalo, and Peter because the politics w'ekyalo, I've not been in Kampala for the last couple of months. But ogenda deep mu politics y'ekyalo. Is that correct? Yes, Jembade. I've traveled more distance than you have in the last couple of months. Kuba kibadde butambala yokka. Ngenda kugamba ekintu kimu. Ekizomanyi Jembade. Toyina gy'obadde wano ku radio buli lunaku. Mbadde mpunzika Peter bw'obadde ogenda mu byalo ekiriyo mu byalo deep you find a younger population a yearning for better life. Omu ku yalina message yali very appealing to me yali Hildaman yaga nti buli agamba nti ali bulungi kumu abavubuka genda okuba ekifaananyi ku buliri bw'owoosula okitutereko nga profile picture kusimu yo bubuno wensula now the question of tweba katulo is no longer a bigger issue. Jagala okusaba bannayuganda bande mutuyambe muzeewo debate entuufu tuve mu byamawanga. Romushana yayingidde mu Muwanga ensonga yenatagigusa bw'agitwala we mbadde ndaba. The economic situation y'eggwanga eri bubi nnyo tosobola kuaffordinga kutambuza ggwanga nga mukamafu bw'agitambuza bbanga liwerako. Wano nze saategeera effect ya covid bw'oba yakumanya ebizibu ng'egye bibadde gendako mu byalo. Ebisala bya covid byatuyisa bubi abaana boogera
yatuyisa bubi nnyo ng'obadde mu covid ayisiza abantu nga bayisiza ogaddewo emirimu egintuanakatimantebanakola dibeti ekyagenda mu maaso ebibuuzo bingi bijja genda mu maaso bijja kubuuzibwa eriye yabadde ambuuza kyenaganya okudisikasi nga sakibuuse bubuusi nakibuuse mu bugendere omukwano gwange atubuuza and I will do this favor atubuuza way forward and I think bembeera wano that is something I need to small offer on behalf of you sorted the struggle of others. One, way forward ku mirundi esatu. One, up to now, up to next week, tucha consolidating a territory. Okay? Mopping up. Twamaze parliament, tugenda mu local government, tugenda ku LC3. Nerukunjiri yaddayo. Betumala biddayo, but others get captured. Eriye yagala nti bw'ova mu parliament n'olya cover. Yes. Secondly, ekiddako when njakikubulira nti fe abalumbi b'ennumba ozimanyi bw'oba oyagala okukuba ennumba ozirumba ddi ku makya oba lwaggulo ennumba mu musana tebazitunda kazibenjuki bazirumba kiro n'olwekyo bujja kukya oba bujja kuziba